nalabye Pastor Joseph Serwadda, doctor with a lot of respect, okuva ku Victory Christian presiding apostle. Yavuddeyo n'agamba nti bannanga abalokole ekiseera tulonda abafi. Yakoze statement yabadde nkulu nnyo. Etegeeza eri abalokole n'abalaba. Ebigambo bya doctor obiraba. Mbiwolereza agenda okwogera ekigambo doctor nga kizo oba kimumazeeko emyaka ng'esatu ku mutima. Nga kimuli ku mutima. N'amaana avaayo n'akikubawo n'agamba yagamba kakyogere wala ati munakijjawa. Yayogera ekigambo nti bwe musango wammwe ne bwaba byagenda okukola tannaba bitegeera musooke mumuteekeyo kubanga spirit yemuliko ejja kumudirecting okukola ebintu ebituufu. Ne Dr. Serwadda awo tosindise bantu ba Kibogwe mu places of responsibility and ani atali wa Kibogwe ku Uganda gye tulimazemu mu regime gye tulimu eno ey'emyaka 40 ani atali wa Kibogwe nga ne Kampala ekyawunya bwetyo bwewunya nga n'amasanyalaze gakyavaako 2025 ne waji Pastor Serwadda si yajja ne yeesimbawo. Now, nalabye Pastor Joseph Serwadda, doctor with a lot of respect, okuva ku Victory Christian presiding apostle. Yavuddeyo n'agamba nti bannanga abalokole ekiseera tulonda abafi. Yakoze statement yabadde nkulu nnyo. Etegeeza eri abalokole n'abalaba. Ebigambo bya doctor obiraba. Mbiwolereza agenda okwogera ekigambo doctor nga kizo oba kimumazeeko emyaka ng'esatu ku mutima. Nga kimuli ku mutima. N'amaana avaayo n'akikubawo n'agamba yagamba kakyogere wala ati munakijjawa. Yayogera ekigambo nti bwe musango wammwe ne bwaba byagenda okukola tannaba bitegeera musooke mumuteekeyo kubanga spirit yemuliko ejja kumudirecting okukola ebintu ebituufu. Ne Dr. Serwadda awo tosindise bantu ba Kibogwe mu places of responsibility and ani atali wa Kibogwe ku Uganda gye tulimazemu mu regime gye tulimu eno ey'emyaka 40 ani atali wa Kibogwe nga ne Kampala ekyawunya bwetyo bwewunya nga n'amasanyalaze gakyavaako 2025 ne waji Pastor Serwadda si yajja ne yeesimbawo. Buvunaanyizibwa alina bungi ekisooka ne banga yeesimbawoko akalulu ne kagaana myaka gyaddako ne bamukuba. Tebamukuba technically tebamukubye n'endowooza yabulamu mu structures ate nga n'ekiranga bwomanyi nno ebyokulonda byaffe sigamba politics ebyokulonda byaffe mu Uganda birimu nnyo Kigoye weesige kati ate n'ekirala nti tewaaliwo nnyo that kind of unity mu mubiri gwaffe era still nga bwe kiri era nga bwe kijja okubeera tukyalina obuzibu obwo ate nga it is biblical. Kubanga musumba problem yange eri wane Dr. Serwadda bw'avaayo publicly n'ayogera nti bane mulonda abalokole. It's the same thing kyenkugambye eri ku Kyalikanga. Dr. Serwadda tali mu kuleetawo divisionism kwawula kubanga kati Dr. Serwadda akulembera abalokole n'abatali balokole n'abasiraamu bamuwuliriza n'abensi bamuwuliriza. Okitegeera kati bw'avaayo n'agamba bane tubeere tulonda abafi tali mu kuyawula. Yakuwadde ensonga ye nti si ye yasoose okukyogera bali be baasooka okukyogera ab'e sayidi yeeri era bonna bwe guba mugaati buli muntu atutteko portion ye. Bagamba ti ffe eno area ya Busiraamu eno area ya Sapule eno area ya abantu baffe abali mu ngeri efaanaganako bweri naye kwe kuvaayo n'agamba naffe yanyize bunyizi ate bw'otaanyiga onoolyawa ensi olina okuba munyiivu okuba kwe koonoolya si bintu bya lusaagosaago. Ebigambo bye bitegeeza ki mu ggwanga lino naddala ye ng'abadde awagira gavumenti eriko simanyi oba yagivuddeko naye ffenna tukimanyi yawagira gavumenti eriko. Sijja kukyesigamako ekyo. Okuva edda tujjo videos ayinza okuba nga bw'omulaba emyaka 10 nga yakyusa n'atavaayo okwogera kati sisaagala kukyesibako nti nno awagira eri ye yakoze statement ate teyagambye nti muwagire kala
ayagambe muwagira ab'omu nnyumba ne bwe mbeera nze so ab'omu nnyumba kye kikulu oweewange oba mutabani wange oba kizibwe oba muwala wange oba mukyala wange agenda kwesimbawo sisobola kugamba abantu ate bawagire wa neighbor teyagambye kala yagambye bamunju abalokole ku kala oba ojjidde mu redi oba bbulu oba bbulaaka oba yero kazirongazi oli wa mu nnyumba yagambye tutiikinga oyo lwaki values nti values kati ziri ludda zibazokolinde awo values ziri luddawa mpozi ng'okulembeza value muyanzikiriza ali kye ndiko okugamba nti waliwo ebintu ebimu ebitagenda kuyita nga muyinayo owammwe atuddeyo jukira ebiseera bye baali baagala okugala ekkanisa jukira ebiseera bye baagala okuregulating ekkanisa sound munkole bwe muti kyembuzimba bwe muti ekkanisa etalina ttaka lifaanaganako bwe riti waliwo yateekayo omukono n'agamba naye mulindeeko eyo ensonga ekiteesaayo omuntu omukono ogwo kubanga alina kaatufiiringamukko ene waffe but if you have our own on the board tebajja kutuyisa mu mu lujja. So, Dr. Serwada kyaliko ekyo kyakuba. Agezaako okugamba nti tuteekeyo abanaatulwanira, abanaayimusa amaloboozi ku ntebe eri ennene, ku executive eri, abanaagamba bannaaga nga mugamba kino n'ekino n'ekino n'ekino. Muleese nnyegenyege, muleese bino ebinankani mu kibuga Kampala. Nedda bannange. Bitte ekifaananyi. Naye tewali balokole be tutaddeyo ne batuyuwa. Tebaliyo. Kubanga oyogedde ku KCCA mwalimu abalokole n'omukukyala kati alimu nga Iddi naye mpulira mbu mulokole naye ebintu bingi ebitatambudde bulungi manyiyo n'abalokole abamu abali mu bifo by'obufuzi naye ng'ebintu bibayise mu ngalo. Ekyo it is so sad. It is so sad nti gye bali bangi era gye bali bakibogwe mu ngeri emu oba endala, but at least this time round we shall critically and authentically analyze to see that nti abanaagendayo they will be answerable. Kuba kati kukuno omulundi Dr. bwagamba nti tusindikeyo abaffe tujja kubasabanga embalirira, tujja bajjukizanga sebo gwe gy'oli ffe twakuteekayo. Ate I think n'abalokole nloza sawa zino batuuse okukola statement mu ggwanga with a population gye tulina olunaku olwaleero we tugamba abalokole ffenna tusimbe ku president bw'ati twalwawo dda kiba kisobokera ddala okulamubuulire obuzibu bwe tulina mu ggwanga lino babuyita okwekkiriranya, actually si mu ggwanga mu kkanisa ya Kristo wano okwekkiranya kungi ekisookerwako okwekkiriranya. Then number 2 omululu omululu bannange sina mugaati oba ntiyite mu lugube oba buluvu omululu. Then number 3 selfishness. Ekyokuna ekisembayo omululu is being greedy. Ebintu ebyo ebina and omulugube is gluttonousness. Okugamba olya towummuza kati ye kanisa ya Kristo munnange weeri kati is the nature of the tutule kuwa tuyinza okuba ku big up squeno show nga bali ku wali eri nga beesimbyewo nga balokole kubanga nalabye omu ku mikwano gyange by the way ono omusajja ani Kabuleta Pastor Kabuleta naye yeesimbyewo Watchman musajja mulokole wakuba namulabyeko ku TV emu yabadde ku set nasituka ku set nga munyivu nnyo n'afuluma n'agenda bagenda muteekako omuntu atayogera byayagala ngamba Pastor Kabuleta kikirizibwa tosobola kunduza ku setting omuntu ayina nyinako bias. No. Because omuntu agenda kutanishinga erinnya, because remember when you are on a national TV you have to protect your image as far as is concerned. Kati omuntu we baba kuwa omuntu aku interviewing nga akulinako bias ajja ku driving in that angle osobola okumaliza nga akusiza ebitosi. So it is rather you walk off. Okay, Kabuleta gwe tuwatulonda kuwa president as far as ebigambo bya Dr. Serwada is concerned. So far tulina abakajjayo empapula bali mu 2 something kuba presidency omunga mwe muli ne man of God wange Dr. Henry Byamukama
omunzijukiziza oyo gwendiko nkyusiza ndowooza Dr. Byamukama twagala okuba nga tukugamba nti how are you oli otya mukama si ono wenviiri tukugamba kakamalo isaawa ayinza okugamba enamba oyo eriki tugamba nti nno oli otya Dr. Byamukama for president era tukugamba tuli naawe abalokole Dr. Byamukama we kyembadde kugamba nti kati sofa tumanyiko babiri tumanyiko Kabs tumanyako ne Dr. Byamukama abalokole ne mwabo ebibiri awo muyinza okuba mulimu n'abalala tutamanyi tubaleke I think tutamanyi sofa tulina babiri betumanyi ffe national wide tulina Dr. Byamukama tulina ne Kabs waliwo ne gayo omulala gayo omulaba muyite obaani mwerabidde Nsubugo oba something like that Reverend Henry Nsubuga oyo kitange wammamba nange ndi wammamba oyo kitange wamma naye kati bali basatu naye yankubirako bali basatu kati sofa kuba tannankubira bulungi bale mutukubireko bulungi akamessage ke kasooka n'olyoka okuba kati tebo eriweti kati of course abantu tubamanyi kati tulina basatu tulina Reverend Henry Nsubuga living word temple eriawo nateetaawo ku mukaaga then netuba ne watchman Kabs then netubeera nowa Faith Life oyo kitange mu Katonda Dr. Henry oyo gwe tuliko oyo kakati Dr. bwagamba nti wetufuna owaffe tuteekeyo kakati nze sijja balonderawo mugende lenze side yangu already ogimanyi weeyimiridde wonna ate kakati munnange ow'omunyumba ate nkole ntya era bwetubeera mu balokole tudda mu subset ow'ennyumba ddala yaliwo ow'ennyumba sebo oyagala kunnemesa kulya mmere waka so kakati what if tukeera ku makya bano bonna abalokole abazze ne tugamba tufrontingeyo omulokole omu naddala ali influential because nekyo nali nsaba kubanga mu percentage abalokole tuli bangi mu ggwanga lino tuli bangi nnyo n'abalozi tuli bangi nnyo tuveeyo tulonde abantu baffe kubanga gw'olonda yagenda okukusalirawo nebigenda okubeera mu constituency yo so kati tugenda tulonde naye tufeeyo nnyo okulaba nga tulonda kubanga bali bo baasalawo dda ewali owaabwe gwe bateekako so ebisigadde byonna tubirekere Katonda watulonda abafu awo nga tuvule we're not sounding to be political though mukulu agaye politics toyinza mwewala no way kale bwe tuveeyo let's go musical abayimbi ba gospel last week